mukimu bagula piki naye ngajja ayingira mu badayadi baffe bakyali baffe betuyirima nabo ku kigobero n'agiwangula n'agitwala eri nga ffe tusigadde wano nga tutangaala ne ngamba genda gigabisa ekiguli nze gwolaba nina abantu bange mwenna mwenna muli baganda bange naye waliwo abantu b'otunuulira ng'ozze omwetegereza n'ogamba naye mutuufu omusajja ono asoosowasizza nnyo Suuna Beeni abantu abo ngenda balondangamu omwogo buli mwaka nga nze mwewera nga nkijja kulona ki ebyobululu bitubbisa abantu batwala piki zaffe nga tebatwagala siba buli era bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero nga nsinziira ku looya nge nze nga Suuna Beeni nze siina kyenjagaza piki kuba sigimanyi simanyi nagisimbula ne bamala mu njigyali nditosawali enzikirako nagikyawa amaanyi nina gakola ki nakigaba olunaku olwaleero nina omusajja wange nali nakajja Kampala nga nakamalawo ennaku 3 nga nkyekoma mu makya n'okutunula abantu mu maaso omuyayi oyo yajja n'aŋŋamba nti kyaliwa ng'ondaba nti ndiyala nnyo naye nkwagala nnyo nnyo obulamu bwange yegwe pulezidenti asingira yegwe dijja asinga okunkubira endongo kakyali ako ne kaŋŋamba nti nno nninamu olwasa lwange lukkiriza olutwala ejjajja Suuna akayaaya ako ne kanjagala okuva olwo tekakyukakyukanga toli musanga nga yayita musayi gwa gundi abeera ayambadde Suuna Beeni buli kaseera ayagala Suuna Beeni ayimba Suuna Beeni ne bwemba siriwa ndifendinga nagamba jjajja Suuna omuyayi asinga mu Uganda mwana naki nabaddawo neŋŋamba mutima gwange nti ono omuyayi nina omusiima omwaka ogujja era ndirodabula ne musiima bwe tulimalirayo era nga mwenna wakyera muweddeyo naki omuyayi oyo bamuyita Ssebuwajja Moses jamukuwa pitano mulondwakwe mulongi kugabidde mulondwakwe Simba Automotives Uganda yekoze ekintu ekyo Simba mwebale ndimwebayeddala Ssebuwajja togwedde agenda kufa ulawazisi kukakasa Ssebuwajja Moses kuwadde pikipiki eno nga siina bwe neebuuzizaako nga nkijja kuno akasajja ako kanjagala nnyo mu bulungi ne bubi tofa mulo balire ddala Ssebuwajja Moses jangu wano bw'obanga tolina nnugu kubirako omuyayi ono akalulu ak'amaanyi omusajja ogwolaba mu sayizi endeera bw'omulaba bwatyo bwali atobye nnyo abonaabanira nnyo mu kibuga ng'anoonya natunde ne ŋŋamba kikyenyiza okukolera omuyayi ono akyuse obulamu bwe wavayiramu ku Ssebuwajja Moses mukakasa nga piki eno erina okubaako kyekyo alaba tiimu Suuna Beeni nga mukundi olengera omusajja banna Ssebuwajja Moses naki Ssebuwajja kubayo akayimba akalungi awo Ssebuwajja abadde kyaliwo mutegere mutesa pulogide akole emirimu mukasuni eno kaleke kazanyire wali mutesa oba kalina kazanyire amazane kajja natandika okuyiyo obulamu kati kutobyanga nkubira mukanga seebinyigire ekibuga noonya omukisa wange mukama muyamba bingiragero mbangibawakanyera nze birakoba ne wataga nabo bamanyi nayo noonya kakyapa naye katonda nasulako amakaya nasulako omufaala tetutaguze naye katonda abasamaliya bendasanga mwena mwebale abe mukibitwate Katonda
mutalo amawulire amalala amalungi mutatiina owakali mutatiina omugaga mutatiina jena mutatiina nabino kambyogerere wano onagudde mu kifuba omulaba yaŋŋamba nti omuntu aliwangula piki ajja mugulya amafuta ga mitwalo 10 yazimba mbadde netegeso zibba nezinemye kubanga ze era yampa emitwalo 10 ngikuwe ngenda zikuwa wulira n'amawulire amalala omugaga mutatiina jana mutatiina akuwadde emitwalo 5 gy'amafuta wulira n'amawulire amalala njakwongera jajja Luwemba naye akuwadde emitwalo 5 wasenaki emitwalo 5 Masoko yali muzikolako yazirina wali n'olwensonga eyo kyekyo Ssemwanja Moses kwata akazinda lwogera ekigambo kimu ekyo tukitweko tuleme kubanga abagabi embizi bannange toyagala nga kyaliwo olw'okuba olina ky'omusuubirako nze Suna namwagala wallayi ng'ali yala tanneerabidde wallayi mbadde neetaaga okukyusa obulamu kino ekintu kyankoledde bakyali bange mbadde nsekererwa nnyo bulaadi naye ayina wakutadde naye kyemugamba takikoze bapulezidenta bangi abatwegomba obeera nabo naye nagamba nina kubeera na musaayi gwange Suna Beni wallahi akikoze envudde muyala ogamba kigwa envudde muyala lwa Suna eyanza nnyo taata neyanzeege nze nagamba gwe taata wange ow'essite eyanza nnyo jeno mutatiina jangu wano mubiku sembera wano jangu atugire naza mumuwakuba omusajja oyo ono wamaanyi njagala okuyoza Moses bategeeza nti muvuzi wa bodaboda ate era Suna kkiriza nebaze ne bannaffe bano abasimba automotives olw'okutuwa epikipiki eno buli mwaka ate naye webale kusalawo kujewa omuntu gwomanyi nti tujja kuddamu ogiraba e Kampala okitegeera era njagala sebo okusaba ndowooza bw'onoba otendedde kuba olabika Katonda bakuba bulungi bajjajja ababe bamuliko Suna ajja kuwa ne kusitika za bukedde otege ku ntambula eno ekinyime nnyo sebo pikipiki eno ne kaadi yo yino sebo ojagendayo bagikyuse ate chance kutteze zino kaadi eziriko kati ebya sebo togenda kubonaabona duka bulungi nnyo Suna ndowooza kwata wano booti tonywa n'obuga sebo buganga speedi ogibalirira kyekyo kale